bannange eno video njetedde abaana abawala mugenda kufa bannaye mugenda kufa mugwewo omusajja atemudde abaana babendi mu kitalo abaana banna abakyala banna sina baana bawulira ng'omusajja nti abeera mu apartment omusajja abeera yekka ayina emmotoka ali singo ogenda mu apartment ye buli kimu kiri clean wesikemu omutima gwesikemu naye mwolituka mu nyumba z'abasajja olaba ennyumba enyirira olowooza bukimu ngenda kufuuka wife material mugenda kufa mugwewo omusajja assa abantu banna assa abakazi banna mu bbanga lya wiikisi 3 amala obakozesa bannaye solo wanjitandika entya oyo gayi bamuyita Hashim abadde abeera ku apartment naye nga ku apartment kwabeera ngalaga aliko nga oba single guy kati nga kuliko ne ku mizige ku apartment eziddako awo baneiba be nga nabo bakyala babeeramu bana mu nju naye nga omanyi nti abakazi temuggwa akamanyiiro nawang'ambe kujooga motandise okunyumya emboozi n'omuntu mwekwanye olina freedom oyingira mu nju ye nga bw'oyagala kwegamba nga bano bafumba emmere nga omanya oba kamanyiiro oba kikiba nkiyisa ki mufumba emmere mujja mugirira woono mulaba Netflix together mwelya nga bwe mwagadde ebintu by'okumiziga ebyo bisitole ebyo kati munaaye kumba omusajja ye alina omutima gwa butemu kati omusajja oyo omukazi agoinga MIA I don't know if that's the right word, missing in action. Omukyala agenda shoppinga foto gyasembye okulabika nga omukyala agenze ku shoppinga ku supermarket omukyala n'avayo bulungi ne bamulaga nga ali ku apartment ng'ayingira mu nju ye n'ava mu nju ye n'agenda mu nju y'omwami oyo omukyala teyavaayo mu nju kati abandi badde nga baabya nabo mu nju ne bagamba ali mu nderi wa boyfriend kangendeyo nkebere n'agendayo naye teyavuddeyo naye kade okusatu naye agamba waaye kabadde kankana kato myaka 14 kangendeyo nako tekavuddeyo abantu basatu nga babula mu bbanga lya ssaawa emu nga babula naye nga bwe yagendayo mu nju y'omusajja tavaayo mu nju ya musajja kati nga omanya ekintu ekiyitibwa omulambo gw'omuntu ng'atya alaba abaana baleka mu nju bagenda kuvunda bawunye ng'alaba bw'anaabatwala omuntu toyinza kwetikka mulambo gwa muntu ogufulumya apartment ng'atenga kutematema kitonde kiyitibwa mulambo gwa muntu ng'agutematema kagumba ng'abafumba abatokosa bana bawala mugenda kufa wulira wofa mu ngeri ey'obusirusiru wulira wofa mu ngeri ey'oki naye ng'afumba mirambo giri eri ng'agiteeka ku hot gas oba giyite high temperature gas ng'agifumba nga ogamba ofumba ennyama ekaluba esobola okugonda yonna ng'atokosa mirambo gy'abaana nga gigonda ng'abakwata nga bateeka mu biveera yatuta obudde ng'afumba emirambo giri kuba okufumbira abantu abasatu ne baggwawo bonna n'abateeka mu gaveera ga black yafunye agaveera gangi ng'apakira mu mirambo ng'agitwala mu limbo eri ku kyalo ko bagita Langata gye yasudde emirambo egyo olwedde nga mbosanyisa okutambula abantu bamiisinga ku apartment ate nga bagwa ku mirambo mu limbo ate naye ng'akwata ennyumba ng'agiddukamu ng'agenda te ku kaala akaddako naye mu same area ku kaala akaddako eyo gye yagenze munaaye nga landlord ate yabaddemu eno enju gye yabaddemu ye yaze n'asangamu omusaayi n'alongoosa enju n'addamu n'agipaintinga n'agiteekako for rent teyayogedde ku poliisi nti nsaza omusaayi mu nju so oli gyagenze ku apartment eddako ku kyalo ekiddako mu bbanga lya nnaku 2 nga yakatuukayo era ng'afuna akawola ke yeegomba atambula n'ebintu bye afuna apartment n'agifanishinga bulungi mu bbanga tono era ng'afuna akawola kalonda ekkubo abaana abawala lwaki emitima gyammwe giggwa mangu ng'afuna kanakawola ng'akalya amala okukalya ng'akatemula ngeri y'emu era ng'akateeka mu biveera atwala ku limbo ng'asuula
kati kulimbo wabaawo omwamu wetegereza nga abawe ekifaananyi abasirikale ekifaananyi ky'omuntu ekifaanana kye banoonya kati munaye bo nga bo badde balina suspect gwe banoonya yadduka mu nju eno baneiba bamisinze wala magumba ge balonze mulimbo ate at the same time neiba abagwandi badde bebuuzako nti wasemba ddyo okulaba bana abakyala naye alaga ennyumba agisenguseemu balenga ku trackinga neiba ono yavudde mu nju badde basanze emirambo mingi ennyama y'abantu nnyingi ku limbo which means abantu badde basulukamu basatu mu bana ate ne bano badde bamisinga mu nju kati nga bali very sure nti bana abantu abamisinze mu nju gyegire emirambo gye basanze mu limbo nga bagifumbye naye kati nga banoonya neighbor ono omusajja ababuulire wasemba ddyo okubalaba nga omanyi okufuna first hand information okuva ku ba neighbors munene nga yava mu nnyumba ate mu bbanga lyalina kunnya ate nga baleeta omulambo omulala bagusuulawo nera nga gufudde mu ngeri y'emu era kusooka gutokosa gusuula mu limbo kati batsolako kifaananyi bassa ku TV mawuli alabye ku muntu bwati ne bwati musajja wa kirevu mugwira biki kati kumbe ye abadde alimbanga abawala nti munnaye yavuga motoka school bus bana basomero mu Kenya naye ate nga tabikola yali adduka Somalia najja mu ggwanga lya Kenya nga yali adduka y'emisango nayingira Kenya atandika obulamu bupya laba tewadda kubatuuza nakati nabo kubatta nabo bambi so bano babimubuuza nga bamaze omukwata nayogera buli kimu nagamba yasooka kubakozesa bamwegomba lwa bulungi bwe alabika bulungi awunya bulungi abakazi bamubuuza abakazi bakwagala kochi nabagamba abakazi banjagala nsonga ndi muvubuka mulungi mpunya bulungi ajja mu apartment nabanga buli kimu ekiri fridge ejjudde TV alabanga bwayagala wuli ebintu ebimalamu abana abawola TV alabanga bwayagala fridge ejjudde ekitanda kigazi kikomeeri mu nju alimu yakayeka tawulira yadde mu katonde ka noise kamuwala inaena mulala nawuliranga omuwala yatuuse kati omuwala watukamu eyo situation yokubanga alaba ono ga yali single alaba ye nga yasobola okufuuka wife material kumbe kali katego kakumujjambula mu bwansi so yalogedde ku polisi naye regardless of okubanga bafunya amagumba naye mwenyina admitting ambu nabatta bamusindise bagenda musalira omusango nga nakuza mwezi 2 December so ali ku remand already bamuyina mu custody naye ebintu bize bizuuka bingi story ngenda kudda mungi bawe ndowooza nga tufunye bulungi information entuufu naye abaana abawala mulekerawo okwemalamu n'ebintu ebitono mugenda kufa mu ggweewo